But whenever you force him to do so, ayinza obutakuswaza nakkiriza n'abeerayo naye nga takwagadde, still he will walk away era ajja kwanjula oba akole embaga omuntu omulala gwe yayagala atali gwe. Kati sente ze nnyingi ennyo ze wateekamu like weewasa weeyanjula tebakwanjudde tebakuwasizza naye weewasizza. Sente zo muwala nsaba ogulemu ebizigo, kola olususu, kola enjala zo, kola akaviiri, weeriire bulungi, weerabire. Sente zo zimbiramu abazadde b'ennyumba, oba oyagala kweyongerayo kusoma weeyongereyo. Sente zo kola byonna ebikusanyusa, beera in good life. That man who loves you will come one day and he will propose. Be bano boolaba n'afukamira n'agamba will you marry me ng'akijja ku ntobo ya mutima. Oba bunaabaddi obaddi, that man will come. So nze sisemba n'omulundi nagumu bintu byakwegulira bride price. Byakweyanjula, ebyakwewasa. Ennaku ezo kansima omumanyi. Comedian wange. Kansime waffe oyo bambi yabadde ayogera bamuyisoma yayi naye sho ennaku z'omwezi 9 May. Agala tuzanyira comedy ku Sheraton Hotel. Mutwalo 10 milioni 3 bwe bityo. 5. Oyo yeetaaga okuwagira kakasanyusa. Bambi yabadde awo nga bamubuuza ekibuuzo. Ego nagikoze ne ku platform yange. Bayina ekintu kye bamubuuzizza bambi. Nti olugambo lutambula nti yeesasulira bride price. Ey'omusajja. Mbu n'agamba kituufu teyabyegaanye. N'agamba yabisasula. Mbu family yali emuli bubi. Tata we lwaki toyanjula. Ate ng'omusajja talinamu. Ng'amugamba oba ye talinamu oba yalinamu naye ng'amugamba ye tayagala. Nga si nakiwulira. Kati ya bride price. Naye bamaze ebbanga ki ne bayawukana recent n'omusajja oyo. Eno kasaba beefunamu ka bebe. Beekolamu omulimu awo. Abaana abawala baali badde twesasulira bride price. Nti omusajja waba agaana abaana kale ensangi zino abaana bakola ki? Abaana beetekamu ssente. Ne mu comment waliwo yaŋŋamba embunzi eri mu nakyalo naye abaana bangi babikola. Beesasulira bride. Emikolo egyo be bagyekolera. Kati bafune ekitiibwa. Ekitiibwa eky'obufumbo ne beekolera emikolo. Naye anti kankubuli at the end of the day a creature called a man nakugamba omusajja yayagala. Sigwayagala. Ne bw'onoomwagala ne bakuyigiriza buli bukodyo nti bakomba okuva ku kagera akanaswi aka wansi paka ku mutwe ne bakuyigiriza ne byonna ne we babikola. Ne obanaga nti nno yakava mu ttaka bw'ati yenna ajjudde akafuufu mukomberere gwe mukwano nga takwagala. Don't waste time. It is a man to love, not a woman. Kati omusajja oyo ne bw'onoomwegulako n'oteekayo ne ssente zo n'obiteekayo byonna ne weegula. Kakati ye asobola okulaba nti egamba bannange she has gone an extra mile. Kanneme kumuswaza oba like kanzikirize naye nga zze wali nga kifaananyi omwoyo gwe nga teguliiwo because tannakwagala. Bino ebyokubeera nti yeebaka naawe tebitegeeza nti akwagala. No, there is a very big difference between playing sex and loving someone. Other men just use us okukukozesa okumala ettambo lye. Nze nagamba abasajja balina ekitambo. Ettambo lye bwe limutikka nti kati njagala kwebaka ne esi aba ayagala kwebaka naawe. Era ettambo lye bw'amala oddikumalyako ng'amaze okwebaka naawe nkya tayagala kutunulako kati ayagala Jennifer. Those are men. It does not mean nti bwe yeebaka naawe akwagala. Akozesa. Awo akukozesa kumala ttambo lye aweweere kikimpa kye kikakkane. But it does not mean nti akwagala. Era abakazi bangi muli eyo ne mukaaba kikimpa kwolwo wamusangako ekitambo nga kyagala kukakkana n'akikumalirako ne kikakkana kati tayagala. Kati kyenva nkugamba ekyo ekimu bino ebintu by'okwanjula
nti omuntu akuwase yeekomiitinge bagende naawe mu mbaga omusajja kasita yeewayo ye n'akyogera nti njagala kulaga bazadde bange ngenda kukwanjula mu mbeera yonna oba obuntu butono butya oba butya nga yakikoze tugende mu church nga kivudde mu ye wait for him to say so kyonna kyasobodde okukola muleke akikole osobola okumuyambako naye nga ekirowoozo kivudde mu ye but whenever you force him to do so ayinza obutakuswaza nakkiriza n'abeerayo naye nga takwagadde still he will walk away era ajja kwanjula oba akole embaga omuntu omulala gwe yayagala atali gwe kati sente ze nnyingi ennyo ze wateekamu like weewasa weeyanjula tebakwanjudde tebakuwasiza naye weewasizza sente zo muwala nsaba ogulemu ebizigo kola olususu kola enjala zo kola akaviiri weeriire bulungi weerabire sente zo zimbiramu abazadde b'ennyumba oba oyagala kweyongerayo kusoma weeyongereyo sente zo kola byonna ebikusanyusa beera in good life that man who loves you will come one day and he will propose be bano boolaba n'afukamira n'agamba will you marry me ng'akijja ku ntobo ya mutima oba bunaabaddi obaddi that man will come so nze sisemba n'omulundi nagumu bintu byakwegulira bride price byakweyanjula ebyakwewasa oba myaka 4 that man will come ate era agenda kujja nga wo ng'ate era akwagala ayinza obutaba wo wekka buno obumpwankimpwanki obubuzaabuza kasobola okujja n'akakubamu naye ne kavaawo kakati gw'osigaddewo gwe nannyini era gwe mangu walaba akasimu mangu ne bw'okoonako bukonyi bwoti kabiipu n'apapa okuba mami honey sweetheart obadde ogamba naye oli ne bwamukubira n'agifiirako tayagala kumanya yasangibwa busangibwa nga kitambo kye kyamuliko kikimpa n'ayagala kukimumalirako so obwo obuwugula bwe babeerako nabo ate tebubalumya mitwe naye never do that teweegulira bintu tobeera musajja ku pressure nange tugenda ddi tugende wammwe bannange ntwalayo kaakati yadde abamu bakola n'ensobi endala gwe wennyini newe n'okwata ekkubo oba otegedde nnyazaalawo gy'abeera tannafuuka na nnyazaalawo maama we oba bazadde be wawulirako we babeera babayitawe bati this family newessa mu ddene n'ogula ebintu n'oyambala leerere weereese bannange nga tusanyusa okulaba kale maama nini bannange gwani nga tusanyusa bannange nze gundi mbeera gindi omanyi maama Ronald oyo munange Ronald kale munange omumala abasaamu kale munange mukwano gwange twasinkanayo ku university ekyo kakati mami nga woomanyi bwe twabeereyo ku university kakati Tomu kakati nafuka mukwano gwange bana jukira gwe weetutte bulungi nnyo tomanyi Tomu yatwalayo omuntu omulala ogenda kunyiiza gaayi akukyayire ddala newankubadde ng'abadde ayinza okubeeramu n'ekirowoozo n'abuzaabuzibwa babeeraawo weemotodde mu maka g'abali munnange nze gundi kati nno bannyazaala abo bantu bazibu era omuntu gwe bayita maama w'omulenzi omwesiganga mpola omwesembereza kitono leero gwe bamuleetera gwayaniriza ate tasobola kuva mu mutabani we kati gwogamba n'akugamba nti munnange nze gwe nga sikumanyi jjo bandeetedde Jennifer agenda kuwuliza ate bakema kati mu busiru bwo oyogere byonna mbuulira muwala mwali mubaddeko mwena kyokka maama oli omwana laba obukaba obusiru obubaliko bannange kyokka bannange maama bale kunzaalira Ronald ng'atunuulira ekimenke akukema ayagala kulaba
amagezi go gafana ekisooka wakoze ensobi ennene nnyo weereese ensobi endala oli mu kweyogeza awo olina mu kuwemula kubanga ono mukazi mukulu akukema ayagala kupima amagezi go gakomawa kakati oluusi n'ennyambala yennyini ozo oyambadde bubi gwolowooza nti oyagala kumulaga figeyo figo oyina kugira gwoli Ronald kati wayambadde akapala akakukwata oba akasikaati akampi ojja olageko nnyazaala amafiga ebyo byonna bifu oyongera kunyiiza musajja oli bulungi nnyo kakati ebyo byonna bwe bati we batandika ng'olwo banoonya okweyanjula weetutte kakati olwo waguza ebintu bannange mbaleetedde bino bannange tebajja kugaana kubiri bagenda kubirya era olunaagenda bwoti ng'akubira mutabani we Ronald olwatuuse ate magi tufunye wano omugenyi atuleetedde ebintu andeetedde n'olugoye andeetedde nga takugambangako nti Gaaya agenda kunyiga takomaawo nno owekyagamba ye mulungi naye ali ku kizigo mwana gwe w'ekizigo naamusobola nkubuulire obeera weekomeredde nebanze nampisambi kati ebyo ebintu by'okweyanjula simanyi muba mulamu simanyi weerageerage beera eri mulinde nebanze nampisambi to introduce you era ebimu ku bintu ebiraga omusajja akwagala that guy who loves you yoyo akuintroduce nga buli wantu like tomuswaza buli wamu watuuka banange just meet my wife meet my girlfriend buli bamu abanjulira naye buli woolaba nga baggayizi bwe batuuka babbadeebe ng'asikamukko ku bigere oba sooka otambulemu oba sigala emabega omanya si ggwe kati waliwo bali baggayizi gwe bamanyi gwabalaga kati gw'oli kampwanki oli wa kitambo bwe kitikka nga balumako ng'ekitambo kiweweera kakati teweeraga buli we weeraga kibakola bubi sigala eri mu kava bakulumireko eyo kakati it's up to you okulondawo nti mbeere kampwanki bannumeerumeko oba nfuuke muwumbo nange mbeere n'amaka agange n'omwami owange kitegeeza gwe tokkiriziganya bana abantu abapositinga abasajja baabwe tebabagambye why would you ati nze mba njagala abantu waveeyo wangamba nti we bagenda kuvaayo ate abanja ndi you are going to die for no good reason omuteekerayo ki yakugambyeko omuteekeyo leave him to post you nkugambye it is a man to love kasita olaba nga ye atandise okukuteekayo kumulisa profile pictures maybe her birthday buli woolaba ng'ayagala kukuteeka mu cover waliwo kyakweka si ye gwe there is someone else kakati teweemulisa tewejjayo era kakati bino ebintu obitunula no mu public we baba batambula bagenzeeko ku gym mu sauna biki they can come together naye kati ogenda okulaba bw'atuuka awo tayagala kumwefasa kati bambi ng'olaba omuwala ye ayagala okuvaayo amukwata n'omukono kati buli wolaba omuwala nga yakwata yeesibako naye buli wolaba nga gayi yakunoonya naye okimanyi kakkana omanye nti yakwagala nange nze siri muntu w'ebyo bintu biriwa byakukwatako abantu balabe anti kakati waliyo bali abaagala okulumya alina gayo wa ssente gayo w'erinnya sereebu gayo alabika obulungi kati ogenderanga ne bano abantu abateekako disclaimer nze mukyala gundi omubwati buli woowulira omubwati eyo disclaimer awo omanyi oyo aliko enkaayana mpitirivu buli muntu olanze mukyala gundi buli woowulira omuntu ng'ataddeko disclaimer nze mukyala gundi omubwati awo ng'omanya abagoba abamukaayanira bayitirivu bajjudde no because omuntu bw'abanga wuwo ng'era omwewulira you don't have to tell the public nti omubwati for what kitegeeza waliwo abamukaayanira abamugoba bangi kakati disclaimer teyeetaagisa buli wogiteekako si wuwo wekka aliko kalayini
bawera ate kitali kibi era abasajja munanga ababeera ne line be baagala gwe bintu by'abakazi obyewunya omanyi nti wayinza okubeerawo wano kasajja katunga emabega waako ku line teriiyo muntu kati ate ne wabeerawo wano omwana wa Katonda okubeera wali nga tolinamu ssente ng'emabega wano kizibu nnyo okubeera nga bamwekwanira neeweta n'okuweta neewetamu nga naye atunulayo bw'ati nga teggwayo. Women will always come and line up here kweno etaggwayo era ono bagenda muleka wano baleme kusimba mabega. Olowooza lwaki? Gosobola okusanga omusajja haji ng'oyo alina abakazi bana biki naye nga waliyo obulala busaidi kiikera obwagala okweyungako buyingire mu namba 5 namba 6 namba 8 kakati nga waliyo wano omusajja ali omu talina ssente banga tawali musajja alina ssente atalinawo layini era oliwo omulaba nga sirina manya talina either manya alina nga mukodo. Sorry to my boy child omanyi era ngamba abasajja gye buva ne gye bwenkana ekikolimo Katonda kye yabateekako nti muntu yo mwojja okujja ekyokulya ennaku zo zonna ez'obulamu bwo temugenda kukyewala paka kuyingira ttaka muntu oyo mwolina okujja ekyokulya ennaku zo zonna ez'obulamu bwo meaning you have to work tirelessly until when you die and give us money. Kola sente ate sente by the way sente z'abasajja nakugamba ze zirimu omukisa bangamba zirimu ebisiraani ez'abasajja oziteka mu wallet enkya ne zikuvaako omusajja buli wakuwa ku sente ye n'oteeka mu bizinesi yo n'okola ng'eraba omukisa. Sente y'omukazi ye talina mukisa era omusajja ali eyakayanira sente y'omukazi olina ekizibu sente y'omusajja yerina omukisa. Kakati abasajja mameka boolabye nga abawadde abawala sente naddaawo n'akayana omuwala era bw'owulira muwala yanziba sente zange bankuula you have a problem because ffe tulina kuweebwa oyo ng'omukolimira because era ngamba ojja kiraba musajja gwe kubanga gwe you are not sigwowa bo bebawa era kyabwa Katonda yagamba okwegomba kwaffe kuva eri basajja kyetwagala abasajja be batuwa so si tuffe tubawa omuwa juste naye tekitukakatako kubawa wabula bo kibakakatako okutuwa era tosobola kubinyumya mu bantu munnange mukazi wange namuwaddeyo 2 namuwaddeyo 10 wabadde olowooza ani alina omuwa era gw'olina okumuwa kakati ebyo tebabinyumya naye omukazi wakuweera 5 oba 10 ajja kinyumya kubanga yakoze ekintu kyatalina kukola. Yes, so men you have to work at all costs. Temuyina option, temuyina gye mugenda kuddukira wabula okukola okufuna sente okubeezaawo families okutambuza abaana okusanyusa bakyala bammwe babeere mu mbeera esinga obulungi byonna byetooloolera ku kigambo sente nga muyina n'empisa n'ensonga yawaaka naye omugitereze olaba omukazi bw'ataabeere submissive talina gy'alaga oyo agenda kukakana atuule afumbe naawe weewuunye. Omusajja ye atalina mu ssente bannange. Musajja ali mu ssente alina bw'afaananamu malayika. Okitegeera owulira nga oyagala omufumbirayo n'oluwombo olabanga omusajja aggumidde naye wabogola nga talina mu ssente. Nani nga tebambi olaba nga muntu muwanvu muntu munene muntu wakitibwa wakiwagu ne talinamu wadde koyini mutandika okubalengeza kati they have to work hard. They have to work hard mu mbeera yonna okufuna sente kubeezaawo amaka n'abakazi okufuuka submissive. Tebalina nsonga lwaki banyiga Katonda ye yakibagamba era ekikolimo ne kibagendako kati nga ffe yatugamba nti mu bulumi mwe tujja okuzaalira twali tubawaddeko ku mbuto zaffe bazeetikkeko oba twabagambako basindike ku mwana baby
Saamuleta setiko olubuto emyezi 9 n'omwana ne mukuleetera. They can have sex everywhere, it is okay, but provided era oyo gy'agenze to have sex is a woman like me. Fenna tuli bakazi. Ekitwawulamu enkola yaffe ey'obwongo yeyawukana. Naye tulina awantu weewamu we mulaga ne mufunawo essanyu. Naye kakati enkola yaffe ey'obwongo erina bweyawukana. Kakati nalabayo oli omukazi. Tuyina awantu weewamu we mugenda ne mufuna essanyu. Oyinza n'okusanga nga guno omutwe tegulimu bwongo bumala naye nga wano awaleeta essanyu. Wo wasobola okusanyusa ebyaddala. Tunasanyuka n'awunga n'agwa n'eddalu. Naye ng'omutwe guno ogw'omuntu ono guyiiya kitono. Saamukugamba omukyala yalaba omusajja ng'aleese ekyapa kye kimubonyaabonyeza ebbanga lyonna. Maye olunaku lw'ofunye tayito. Have you ever experienced that? Yeah. Yes. Tayito ng'eri mu manyago n'ogisomako bw'oti Sabeya yammanyira. Ekyapa kyange kye nasooka okufuna nga kiriko Nankabirwa Jennifer bannange nga kyange. Nawulira nga nina obugagga bwonna mu mikono gyange bwenti. Kakati omusajja aleeta ekyapa kye ekisoose mu bulamu bwe muvubuka muto. Ayina omukazi gwe yawasa wano. Abo benkugambye ab'emitwe egitatoola bulungi. Yes. N'atunulako ku kyapa n'asoma amannya ge Matovu Hasani. Matovu Hasani nze ndiriddawa. Omukazi teyakoowa ng'agenda afuna peeni. Bulungi nnyo ng'ateekako. Andi nze Nankabi asaagala kosa na linnya lyange. Nakimwero. Nakimwero Fausita. Yeah. Mukazi we n'agattako n'ebyo mukazi we omubwati gwatali kyawa. Kadakigendera kyali ki? Ekyapa kirambye. Kana mukazi yatunula atya? Kakati kubamu akafaananyi omusajja nga zze. Ajjayo ekyapa kye. Kati awayinza obutakijjayo kati. Mu bbaasa kati anti yaterese wali n'akweka bulungi nnyo. Akizze olunaku lwakyagala. Kakati akijje. Olunaku lwakyagala. Ng'ono yataddeko bataddeko amannya Matovu Hussein. Andi mukazi we Nakimwero Falazia Fausta omubwati gwatali kyawa. Mu Luganda nno lulyato olutuufu olulimu n'ennyukuta eziggumiza n'eziwangaala ne peeni. Nekubule obufumbo buli mu challenges. Kati obufumbo babungamba nakubamu akafaananyi nga ndi musajja ono. Akola ki? Kati era ekikazi kino Kifalazia. Ate n'abazadde bagendera amannya ge batuuma abaana baabwe. Kakati oyinza okutunuulira omukazi awava domestic violence. Kati oyinza okugamba omukazi ono oba mukole ki? Do you know what it means okuwandiika mu title ebintu ebyo? Kati omulala yakwata passport. Soka nagikweka mu ttooyi. Waggulu nagikweka. Omusajja agenda ku kyeyo ayiye akasente babeere bulungi. Omusajja anoonya passport agirabako. Naginoonya naye ng'omutima tegunnamukema nti gikasukireyo ddala mu kaabuyonjo. Kati paka omutima we gwamugamba gwe biveeko ebyo omusajja ono bw'agenda kaba kaweddemu. Togenda kukwasa muntu. Eyo kati akubirako ne banne esimu bamuwa amagezi wali abazungu wali abakazi abebbeeyi wali abakazi. Omusajja agenze naye yaŋŋambye agenda kukola tuve mu mbeera embi tubeere mulungi. Naye oyo agenze sala amagezi gonna takuvaako wano kweka passport. Omusajja n'agiwenja agenda okukola omusajja agenzeeko mu kaabuyonjo. N'agamba eno bajja kugiraba. Bwe yavaayo nga tagirabye omutima ne gumugamba gikwekere ddala wala gy'atajja kutuuka. Omanyi Pete Latrini fuutyana ddu envunyu ne zeejja vaana ne ziwoomerwa ka passport.
Kaakati omusajja anoonyeza everywhere abivuddeko n'okumuleka bamulese. Ono aseka atema n'akakule. Hey! Obadde oyagala kumanyira ani nno ogenda mu bamalaaya mbondekawo mb'ogenda e Canada. Kale genda! Genda! Nagitadde mu toyi! Gwayo! Gwayo gifune! Kati omusajja n'agamba oke. Kaakati wali okozeeko tasiki enzibu mu bulamu bwo. Soko olumpe. Tasiki enzibu mu bulamu bwo nnyabo wali ogikozeeko. Kaakati ngenda kuteeka mu kaabuyonjo onzigireyo pasipooti eyo. Ojja genda sijja genda, ojja genda sijja genda. Omusajja n'asiba omukazi ku miguwa obutavaawo n'afuna ensuuluulu n'agenda n'aggejjesa ekituli. Ono ajeemu anoonye pasipooti. Kaakati gwe bakugamba kugenda mu bufumbo olowooza tuba tuli eyo nga tuli mu kunaanya. Gw'olowooza ebibeera eyo tubeera mu life ya kujaganya bujaganya. Wabeerayo ebintu weebityo kakati nga wakeera ku makya n'owasa ekifongoloosi kyo nga tekirimu mpeke ya tugezi ne. Kakati n'ogweno anyway n'oyo nga kati ya passport yagifuna. Ate yagifuna. Omukazi yalajjana n'akuba enduluna. Abaneiba ne bajja okumutaasa ng'ono ekinnya akyakiweza asobole okujjaamu amusuulemu. Kati omusajja abantu batuuka. Omukazi alajjana bamusibi ono kye yakola ensobi butamusiba mimwa. Kubanga nange kata mukkirizisa agenda aginoonya. Abantu ne bajja abannyonnyola ensonga bwe munagamba naye mukazi gwe ng'oli mutemu. Buba. Kubanga omukazi kye yakola. Kwagala bbaawe. Kati ate oli ow'ekyapa Faraziya. Oli wongo we. Alamba kintu kyabwe. Naye ono kye yakola omusajja ono omusajja kakati era nga bw'ogambye waliwo omukyalo omu yajja bulungi bano abasajja abamanyiira n'ogamba nga basiraamu n'agamba ayagala kufuna bafumbo. Sorry, omanyi bano bankyankalanyizza. Kasitolo ako kaali katya bano abasajja abasiraamu. Ngenda kuwasa muntu, ngenda kuwasa omunno mulete. Anti kati olina kusooka kufuna permission ewoona aliwo. Nti leeta aki endala. Muto wange. Nga lutuuka. Olw'okuleeta omugole. Essimu bagyajingirawa mu ddiiro. Omukyala tasibiramu obudde nga butuuka omukyala ng'akimanyi nga tamusibira mu kisenge. Ng'asibirayo omusajja. Ate yawasa yagendayo ku mikolo. Musajja yali talina maanyi kukuba luggi kulumenya. Talina maanyi. Musajja luyongoyongo. Bamusibirayo omukyala n'amusibirayo n'agenda ebweru. Paka lwaggulo. Banne bamunoonya. Naye ofundako n'oyo. Ate yawasa. Afundako n'oyo takuseeta. Kati olowooza oli omukyala gwe bali batekedde emikolo yawulira ati. Ajja kufuna omulala. Andi basiraamu. Kaakati ono tannaba kumwagala kubanga kati ono yabadde nga akkiriza wano naye nga takkiriza tannayagala kumuzzaako naye banna abasiraamu bannyumira. Kakati olina kusooka kufuna permission ewoono. Kati ono ye nakkiriza naye wali omuntu akkiriza ebyaddala nga bituufu. Anti bo babadde ne beesiriwaza. Ebintu byabwe bituufu. Anti ebintu byabwe bituufu. Naye ku bo bakazi bye bayina olimanyi oba tolimanyi? Kati ate okumanya babeera baagala bannaabwe ebyaddala akutoolera n'essalaamu ng'ogenda eri Kawempe ewa Hajjati Masituula n'agamba Haji assalaamu alaikum n'ogende bulungi ewa Hajjati omulala. Ntera okulaba abajja n'abajja nga boogera bulungi nga beeyita basisita. Idi bwetuuka kati olaba nga kino ekisibo we kiggwa babakuŋŋaanya ne batuula wamu n'abaana baabwe bonna. Era ebintu ne binyuma ne bitambula bulungi. Kati kitegeeza bw'ogenda erudde. Ensonga buli lunaku obujja obuvaako. Ensonga kati zigenda ziwera ensonga nnyingi nnyo lwaki sifumbirwa.
kati ndowooza ku basajja nga oba njagala nkubuulire njagala ku abasajja nga ba aji nawo nga mujja wange ali wali n'omulala emmese ne bwegejja etya ebeera ya kapa sigambye nti sijja kufumbirwa kapa ntya anti nja kufumbira naye kapa ejja kumala ekulye let me wait naye obuzibu kapa kutandika kulya nga amagumba gakaluba amagumba nga gakaddiye kapa gisaasire ejja kuliirawo kakati omanye emmese ekuze nnyo ebiseera bye tunaabeerera wajja kuba abaana emmese ekuze nnyo n'ekaddiwa amagumba gakaluba ennyama ekaawa abasajja baffe nabo tubasaasire kati tebayo nga bakutaddeko oyo ebiriibwa byawukana ate kakati mulimu mu abaana abato ekintu kye mutamanyi omanyi wayini gyakoma okukula bintu ebyo naawe bino ebintu babigerageranya ne wayini kati abakulu kiri kitya life begins at 40 gosaaga n'okusaaga omukazi wa 40 bannange tomugerageranya ku kaana ka 20 ebyo byemwefumugula sinaki tugenda lawundi musanvu omukazi wakula agwamu supu ate nga muntu kakasa nti life begins at 40 sex life kyogere bulungi eyo ye life ate kakati without sex wabeerawo life without sex there is no life abo baweereza mukama babikkiriza ebintu byabwe babigendemu baweereze mukama kati ffe si bye tulimu ffe tuli mu byakujjuza nsi katonda kye yatutuma tuzaale twale but life nenyiriri bagisoma anti bo baweereza mukama kati ffe abajja okujjuza abadde ati ono omwana gwe ennaku zino olowooza lwaki bano abavubuka beeyunira nnyo sayidi eno kubanga ekiseera ebyo ku myaka 4 nsuubira omukazi okubaga amabeere gaagwa gagwa eri wansi amabeere ate gabadde ki omanyi ekyo kitegeeza amabeere gaagwa eno wansi nga batandise okujja enkanyanya gamba Brian ayongere okukusomesa kyekiriye gamba Brian ayongere okukusomesa abantu abafuute ki kye bakola abato kye batakola wine asinga kuba muwoomu ng'akuze gyakoma okukula so kati omukazi w'emyaka 8 naye awooma ate bwe tugenda eyo ekyo kifu kirala nze ndi ku 40 wano kakati emyaka egyo between 35 tugende ku 40 katonda akuwaamu awo grace period egenda okunyumirwa obulamu paka ku 50 era emyaka egyo kakati 50 zaffe bwe zitandika okutuuka ne tuyingira eri 51 bwetu kaavu ng'ekola bweti okuva ku ki ng'ekola bweti ng'ekka ne wali ebeera eyambuka bweti kiyitirivu kakati buno obwana bwa 20 era abanyumya obwana bwa 20 baffe ffenna anti kati buno bufiga bwe buba akakyalina akawato simanyi hipu simanyi ebbina ebiri munda biri byanjawulo gwogamba bana abavubuka kiki ekibadduse eno mu bu 20 ne bajja like 12 and a half years kaninde 40 olinde 40 ng'okuumuuse negatti wayini n'abasimukoze bulungi omuteeseteese wayini muteeketeeke kati gwe naagwamu ennaku ezo yajja oddugwamu gojja okulaajanya tajja kuddayo wasigadde emyaka 12 egyo ogenda kuba okola 1997 ani 1997 nkyali bannange nga muli baana bato nnyo 21st July egyo buli lunaku mbeera njogerako 97 nali mu kiraasi ki nga gwe bakuzaala kati P7 nagituula 2009 siniako nituna 2013 senior 16 nituna 2015 ne graduate nga mu 2019
ekirungi gwe ebintu byombi byagala ate obyogera mu butuufu bwabyo si bya spice. Comment section bagambe esalimba. Spice yafuna meka. Yafuna ba 32. 32. Maxi. Yakubamu n'akayimba omanyi abaana baserebu babeeranga ba artist ba designer bw'akola ensobi eyefuukamu design kati yakulamu akayimba nako ne katunda naye yali ku interview bweti naye emyaka 12 nga gigenda kubeera mingi. Tulinda 40 tuwomere kati nnaku mugabe tuwoma nera foto so musanga nga tawoma kati yo musajja kufuta abali biki ya bamulunjo baba mubi kakati ata bano nga baseemuko wano ne foto simbi nyezo nekala tulebe nnaku zino bakambwe balwadde ba pressure ne sukari noga tuli kukiwana nini ebintu byenjize nga babisomesa wano mudaddala mu kisiibo waliwo ba imaamu ababadde basomesa ebintu ebimu kati nze nali manyi nti mu kisiibo n'ensonga ziri bazisiiba naye bakuutidde abantu nti ate ensonga ezo mulina okuzijjumbira ennyo zitambuse ekisiibo omukisa mungi mu nsonga ezo ate ne bagamba n'okugamba nti mu nsonga ezo waliwo omukisa mungi ate n'ekirala ensonga emirundi gye gyeyongera mikisa kati ne weebuuza bannaffe nga gubadde mulundi gumu ne kaggweramu awo kati emikisa nagyo giba gyevedde. Omanyi nti wali abantu we bati omanyiza embeera n'abaana banyumiza ebintu abaana balina ebizibu omwana omuwala yagwa ku gayi n'amwepikira omuwala n'agaana kakati naŋŋamba nkubuulire omusajja bw'omukkiriza amangu takuwa kitiibwa akuyisaamu amaaso olina omulumya n'amulumya newaita omwaka gumu myaka 2 myaka 3 giba giyingidde 5 ng'amulumizza akamala naye gayi ng'akyalemeddeko ayagala omuwala kati lumu ng'agwa mu injale omuwala naye n'awulira nga waliwo ekibulamu awo waliwo ekiyoya manyi ovulation period awo ng'eyingidde esi tobyogera wano abantu nga bakulaba lwakuba ate ekibi banagenda okulaba sho nga ovulation ewedde nga tokyayagala kakati ovulation period gye yalimu ng'ayoya kyokya kitokota sikisaadikire kakati n'agamba nga talaba wamutaasa ataasa akamangu nga talabikako n'agamba nkole ntya waliyo kigayi kyange kibadde kinnemeddeko emyaka gino gyonna kasimu gayo olwalaba esimu n'agamba olaba onankubira kamuddiramu can you please come and see me yalinya boda yalinya taxi gayi mugagga n'enzirusi emmoka ye yejja mulwisa jamu ate kati ogenda ku kaddeeti first time omaze emyaka 5 obonaabona ng'odda mu bya booda ng'ateekamu mafuta fulu tanka oba kati agamba tugenda wa tugende yonna gy'ayoya nfunyi ng'agwa mu ddene nga bagenda atuuka asanga omuwala yenna gayi yefuidde akawo alabika bulungi bali abasajja abaalagirwa obamanyi banyongera bampisa bubi bagumenya kati nonyayo timagenda baguyunge nonyayo kapere oddemu abasajja abalungi sibaddira n'abasajja abalungi balumya bamanyiira ziri embwa zimanyiira abasajja abalungi balumya sibaddamu kakati nonyayo kapere kankumalira emboozi atuuka wali essanyu lyonna alaba akawala muwanvu bwati akawala kabulira wano mu kifuba akanyweza bannange kumbe teyayogedde na muntu we ti muntu wange munnange tonswaza gumagumamu
omuntu teyamukuba kaama kakati akutta akawala anywezezza bw'ati batudde mu mmotoka akatunuddeko omanyi omukwano ogwo gwonna omuwala akulumizza ebbanga lyonna naye ng'owulira omwagala omufiirako n'akawala kamutudde akakutteko awulira nga n'emmotoka takyasobola gisimbula waakiri wabeerawo ensonga Brian teyakubuulira motoka quick ate tweyongereyo kitegeera kugamba ka quick mu motoka kati yayagala ka quick awo mangu tugende kakati gayi musanyu erinje ennyo omuwala ayagala okulambula ku mukwano gwe nange tetete okwata ku munnaffe bwe bati ensonga neziggwerawo maye ensonga okuggwera wano nga bakwata ku munnaffe bamulamuseeko ensonga neziggwera wano omusajja amaanyi ne gamuggwamu agezaako okwogeraganya ne munne munnange tonvaamu munnange golokoka munnange onkoze eki munnange kumbe munneewe teyamubuulirirawo nga bakyalika buta misbehavinga omuwala jjukira ovulation omuwala abadde yeesunga oli yakanda kwogereza munne nga munaazuukuka pakaddi nga munnadde engulu sajja neevaamu naavuga emmotoka bagenzeko mu wooteeri ebbeeyi omuwala yanyumiza emboozi eno bagenze mu wooteeri ebbeeyi bakoze buli kimu bamubulirayo amagezi nywayo kawayini awo aweereza obumeseji eri abagezi be ba Brian be zokumbuulira ekyokukola nywayo kano kawayini koleyo omuntu yagaana okugolokoka omusajja n'agamba ngenda teekamu ssente zonna waakiri tusule wano ne basula awo baazuukusa omuntu yadde engulu oba yali mulwadde wa sukaali paka nkya nga bannyuka omuwala ng'azira n'okutuula mu mmotoka ng'akubira uba ng'emunona nga yagamba yakyawa omusajja oyo obulamu bwe bwonna yagamba ne white asobola okwokyawo omuliro naye kati kankuulira ebintu ebimu biri spiritual bitya bajjajjaabo baba tebaagala webake na muntu oyo bajjajja baani ku babiri ab'omusajja ab'omukazi abamu ku bo oyo yebamuyita oyo bamuyita jjajjaani omukambwe bw'atyo atakwatirwako banne kisanga bali mu ovulation kankubuulire waliyo abantu abamu nga tolya negata n'oyo muntu nenfuna kino waliyo abantu bwe bati era nze bwentuukako ekyo ekintu sisobola kunyiigira muntu sooka ombuli oyo jjajjaani nawulirayo n'abalala nga omuntu bw'agendayo ng'afuna periods nga tete zibadde menti kujja bintu bingi nnyo ebibeerawo mu bulamu bw'ensi life is spiritual nga era nga wona alemerako bebosanga n'olemerako enkya n'okigezako luli newaka n'omuntu obuyintu ne mutandika gootaana webityo waliwo ebintu nga energies don't connect kati energy zo bajjajja babeerawo jjajjaani oyo bamuyitaani oba jjajjaawo omusajja oba nga baaliwo mu linegiyo ne bakugaana abo bajjajja babi bajjajja abo babi oyinza okuba yogera twale anze bajjajja abo temujjanga ewange mu tayimu embi mubeerangako eyo bajjajja bagala kwegatta obadde otya gwe bajjajja nga bagaana batya okwegatta abaafa edda baafa babeerawo ate baafa balina kintu kyebagamba the dead are not what are not dead discuss naye twakola ebintu ebyo nabyo byantama tetwabikola mu CRE the dead are not dead discuss and it's true kikirize kigaani bajjajja tebakola ki munnanga omuwala yenga yakigwako nakati menjagala nnyo olugambo omusajja ne bwawulira erinnya lye ng'omuntu omulala gwe baliyita yali fakula tebamala emyaka 5 ng'omuntu yagaana kiri ekintu kibaawo nga kibagaanye tobawulirangako omuntu n'agamba nti nze okuba nebaka n'oyo omuwala ebintu byange byayonooneka tobalabayo tugira tuli poto ate ne wabeerayo nti wabeera naye bitambula tuli poto fe tuyingiza bali bafulumya
ennaku zino abantu beetanidde nnyo okweyambuliyamba nabo buwala okukola ki so ne babamaliramu ebisiraani about fun waliwo ekintu ekyali kiri ki spiritual kakati waliwo ebintu walibaddekawo n'omuntu nga buli wobeera naye nga buli wobeera naye tokiwulira ki walibaddekawo n'omukwano gwo naye nga waliwo ekintu ekibeerawo nga buli wobeera naye just mukwano gwo nga temukwatagana it's not by coincidence waliwo ensonga obadde wano nga balungi boogera wali abantu tukola nabo partnerships ne bitakola ne bigaana abalala ne bikola ezo na energies kwegamba ne mu relationship waliyo omuntu gobeera ino nga musajja oyo naye mwagala naye nga temwakiteeka temugenda kubeera mwenna kkiriza obagaana ate okumala abamu balina ba strong energies okuva mu bajjajjaabwe n'enejje zaabwe ez'enjawulo bye bituukawo n'otuuka wali okuba baagaana nti nedda tekiriba ne kiba jjajja n'akwata ku muntu oli n'amutta omuntu ne bakanda omuzuukusa munnange wange tonvaamu omuntu n'agaana okuzuukuka naye jjajja oyo nga mubi tusiibule abantu bayite bajja ku flare bananga abazadde baffe abalungi tuteeseteese ekintu ekyenjawulo flare as usual omwaka guno tugenda kubeerayo n'olukuŋŋaana lw'abavubuka omulundi omulala ngenda kubawa date n'ekifo we tugenda okubeera ate tugenda ku miitinga ne ba teenagers bino ebintu ebiriwo abaana bye beekolaakola simanyi beeyokya omuliro batutiiseetiise n'ebiringa ebyo twagala okwogerako ne ba teenagers tebalina bantu boogerako nabo tujja kubeera nabo mu Disemba n'olw'ensonga eyo okyalina omukisa okugenda ng'otegekera omwana ono akasente bwe tumala okwogera nabo mu ngeri y'okubabuulirira okubatendeka okubayigiriza emirimu okwekuuma okwerabirira na buli kimu ate tuzanyeyo firimu nabo firimu eya ddala ennungi ennyo ekwata ku bulamu bwabwe n'okubazimba ate era tujja kufuna n'olukuŋŋaana olw'abafumbo era mu Desemba ng'oyagala okumanya ebisingawo ojja kunkubira ku 0782 319 221 0782 319 221 oba 0701 329 221 070 329 221 ombuuza ebisingawo tukole enteekateeka esingako bulungi mu kaseera kano tuli ku flare preschool n'abaana abaffe abato aba kindergarten gwayagala okukulabirira omwana omuleera mu daycare era tumukuleera bulungi nnyo n'ogenda n'okola emirimu gyo omwana ne tumugunjula ate ne tumuleera mu ngeri esingako bulungi abakozi baleme batawaanya flare preschool weri thank you very much muzukulu wa Kaira Nankabirwa Jennifer tubagala nnyo tubadde ne Miss Jennifer byonna tubyogedde naye nga nsigala nze na Bulime Esther we meet next time bye bye